Okay, abali ku Sakata Vibes nze DJ Senior B remix uzadi Manyiga Mugongo yali kamera okubanga kuletera ensonga oziraba otegere bulungi kyolina okukola kimu kyokka sharinga subscribinga kwata kalinki akaweereza munno naye anyumirenga gwe bonyumirwa neera tuzze amstyle endala enyere nkakalinkambwe this time tuli mu entertainment music specifically ogenda kubanga onyumirwa of course ngate boyiga botegere ebintu yaman nyaniriza abantu mwenna abaliyo nga wandietaza okujja ku Sakata Vibes kifo wetuli osooka okubirako ku 070412 8800 oba otunula ku screen zaffe namba ya DJ Senior B kweri osobola okubanga ojja kusoba nga olina ensonga ffe tukuwa platform nobanga ensonga osobola okujjanja oba okugisaayo abantu bagitegere bulungi era nyaniriza abantu mwenna abali ready abali willing okwogera ku nsonga za kojja ne senga kyonna idea yonna gy'omanyi ng'olulwedde okisharinga n'abantu kiryoke abaana bangi ennaku zino bakuze nga tebalinaako mwana yenna nga tebalinaako mukulu abagaidinga mu ngeri gye balina okukula mu bulamu naddala obw'omukwano relationship n'ebintu ebiringa ebyo so bw'obeereyo nga wandyagadde okujja jangu platform eri obeeko ensonga z'ottaanya obuulire abaana bobuwala baba obulenzi oba n'abantu abakulu abatamanyi nga bakula bukuzi ebintu ne babireke mabega so one more time DJ Senior B Manyiga Mugongo yali kamera this time tuzze n'omusajja omusajja mukubi wa raga ono yo okuba raga nyinza okuyita kusibako raga okuba raga anti omuntu awulira yo awulira ekigambo le raga afro ne zuku raga afro ne zuku ezo type sato zikuba zonna oyinza twawulira mu raga yaliwo okwawukana ku afro kubo byonna bigasa afro ne zuku afro bankugereze ntya simanyi oba osobola okunyimbiramu n'ogamba nti afro agenda bw'ati afro yono tugeze noyimba yono gwe nayagalanga okutuuka akakyo kano nga tanvuma tetuyomba ekyama kiraga amazima n'obwenkanya kye kyatuleeta okwagalana yono gwe nayagalanga okutuuka akakyo kano nga tanvuma tetuyomba ekyama kiraga afro raga nze nyinza okukugamba nti raga ayinza kuba dem girls dem luva namina salfa talfa amina natibal squeeze me kwegamba biba byakubukuta kubukuta asirabe kyendala egyeyogedde zuku hayo zuku yeba mwebaba tya banaye simanyi omuze speed Senior B naye kyetaaga banaye kyetaaga nga olina ekintu nenkuyimbiramu netukubanga wetuyimbamu ojjo kitegeera amangu kale ebivuga byange mbirese mu nnyumba Manyiga Mugongo yali wadabireeta wano tukubanga wetuyimbamu kali bale tukwatagana bulungi so ezenye music eno yena omulinako lyrics mulinako leto nze sinabawulira oluyimba lwa zuku oluyimba lwa zuku ndulina naye sinaluta neza gospel nina gospel mu zuku nezo zonna sinazita nkyali kati mu ndongozi baala endongezi baala bade manye endongezi baala endongezi baala ekisite bayite kidandali kyekyo style laga dansolo byebyo kubukuta bubukusi kubuzaabuza amanya go bampita supply naga ate gali aga ekikago bampita supply naga gwani nze Kayondo Michael neddira Mpologoma naye Kayondo ne Michael tekuliko webikwataganira ne supply naga wabijjawa anti naga supply kintu nga wona ndowooza meaning eyo gimanyi okusupplyinga nze nsupplyinga muziki si muziki nsupplyinga message eri abantu kati naga waliyo omuntu yasiima byenkola n'alimpa saategeera ye yalijjawa wabula yalimpa sijja kugamba nti tutegeeza kino yali musajja mukadde nnyo namusanga ekiboga angenze performinga nangamba gwani ne muganze supply nangamba naga semabega kuwambuzaako naga eryo erinnya lireka eryo negamba erinnya waliyo omuntu eyalimpa musajja nasiima nnyo kale kye yakola
yasanyuka nnyo ku myaka gye nali sisuubira nti ayinza onnyimirwa tenze byenkola ki byennyimba kyovula ndyagala nnyo newabula omuntu ng'azze mu kivvulu nakulaga nti ate asanyuse nnyo nosinga abavubuka kuba yalabika nga muntu mukulu alabika tiyalina ssente zakumpa kuba yanfuwayo bwe yanfuwa obutono nena bambi ekintu ekyo kirabika nekyali kyamunyumira tomanya liyinza okuba na linnya lye oba linnya ly'abaana be simanyi nange wali mwaka kyawo bannaki myaka ng'ebiri emabega myaka esatu sijjukira bulungi abantu ogambye oyimba style ssatu naye nga ndi versatile just nze ze nekakasa zeezo lwaki raga anti raga sawa zino sijja kuyimba afro lwa nsonga ku size eyange ne saa zino music tutegetinzeewa abavubuka kyovola nkuba raga ate ekinyimbisa zuuku oluusi ne afro wenkugambye nti wemba ngenze ku mikolo tekinyuma kuyimba laga ku mikolo oba olina yimba zuuku oba afro abantu banyumirwe kegamba oleme babukusa nga bagola oleme babukusa obimanyi kyovola nkola bwentyo tuwemu akapera kandi kumpeke binyuma bigaya bitamu biwanda bamubuvera naye nga bugaana sinadanganya muoyi magulu minyoro naye nyambala soti saizi yacagamala nsuula vasi bagezako kunemya bagezako kunzita bagezako kundogambulwa kuba nakukula naye nga akasajja katono kafubutuka maanyi sure nogamba oli kumpeke mpeke kizo waliko kyogera kintu ekyo obo kyaziriko no kintu ekyo gye nakijja nno nakijja ku ssomero twasomanga n'omwana nga mulwadde naye nga tutula desiko bimanyi basatu omulwadde waki musujja ki wa siriimu bambi sorry kati yali atuula eri ewasemba ku kisenge nze ntule wasooka wali atuula wakati kati nga obimanyi eby'abaana okubukuta kwekola ki sigamba kwekupakuka genda maazi bukuta tugenda nakwata mu kitabo kya munne bw'ati oli kyava amuwogganya namugamba olina mulwadde biki namulabisa nanyulwa mu mutima nakaba amaziga nange nekinkwatako nga nze yali muwala yali mulenzi erinnya lye sijja lyogera naye yali mulenzi nga ye mulwadde naye batono abaali bakimanyiiko nti muki mulwadde naye oli yalabisa kugamba yamulaalaasa nempulya nga nange kinkutteko kuba omwana yatuulaawo n'akaaba amaziga bw'ati n'olunaku ne lufa olunaku lwe nange nekinnuma nenfunamu kwekola oluyimba lwandi kumpeke naye nga nze ng'omuntu saali kumpeke naye era nange era nzimira sitiiru kubanga saa zino ndi mulwadde era kisujja kinnuma kitegeeza mbamize empeke kubaawo nga ndi mulamu si bwe kiri nolwo oluyimba tobanga ajereegereza abalwadde olwo oluyimba sibangako nga ajereegereza kuba olwo oluyimba baalukolerangako training mu ttaso lwakuba waliwo ebyagotaana awo ne tutakwatagana nabo ne balekera awo naye nga tewali kujereegereza kuba gwe omuntu ovayo n'ogamba ndi kitegeeza oba ogumiza abantu bangi nnyo kyova olaba nze nsinga nakkuba gye ntera okuyimba okusinga wali balwadde omanyi mu nsi muno mulimu mu Uganda muno waliwo ebitundu nga byebisinga nti eno wali abalwadde eno weebityo kati bensinga okugendamu nenkuba ate bwe ntuuka gye bali basanyuka baba bimpa byonna banfuwa amakerenda banfuwa kondomu banfuwa biki kitegeera nga bagala wekuume okitegeera kati tekuba kujira wabula basanyuka nnyo bagamiza nako olw'olumu ebyempaka lwaki zaali mpaka anjaba olira kati waliyo time wetuuka munnaye buli omu aba n'ebintu bye ku mutwe binagambye buli omu aba ne vibe ye ku mutwe
kati oli ayinza okuba ali amize ndowooza n'anyumirwa nnyo n'agamba omwana kimukutteko nange kamuwakole ki amire kitegeera kati ate bw'ogaana oluusi bw'ogaana kiba kimulabikira bubi alabanga ggwe omukozi eki kubanga era nagezaako okwewalawala bankwata byampaka nengamira baaba olwo nga muliwa nali ku kizinga bayitayo misonzi wali misonzi wali ogenze nani misonzi nali ngenze nzekka wali ogenze wekka abalwadde basinga mu bitundu ki naye buli wamu waliwo abalwadde sijja gamba ngambako gy'ogenza okuyimba era gye nkugambye kubanga okusingira ddala ku nsalosalo ku booda z'ensi otambudde nnyo ku booda z'ensi ku booda z'ensi ne ku mazzi egyo emirimu ogifuna otya nfuna abankubira ne bakonekitinga nange ne tuba nga tukikwasaganya mpola mpola oluyimba olwenyumirizaamu lwenyumirizaamu nnyo kubanga nina abantu be nnatuukako nze be nali sisuubiranga ndaba kirooto lwa luyimba olwo ngaani bangi ngaani nga Besigye Dr. Kizza Besigye yakuyita nga Paulo Kantinti lindako katono nga bakuyita nti oyimbi oluyimba lwabwe baba mirembe oba no omuntu naganja kuba ku mutwe yayimba message eyo bangi kale be nali negomba okulaba so njagala kumanya bw'otuuka ku Dr. Besigye ki just kuba nze nali muto nga nina n'ensonyi ntya ndabira ddala kirooto kyange nkituuse nga gwe bomanyi olaba ekirooto kyo oba tugezi nga wakalaba omuwala nga mwakeekwana muli bato okitegeera mwenna muba mwetya bwe mweringizaako ne bwe mulingizaako kiba kimala okitegeera nange kye nali njagala kale at least ntuuleko wali ndabe nti yes natuulawo era omusajja twali ne Paulo Kantinti kitebe ekya FDC musajja oyo bamuyita Paulo Kantinti yantuusaawo kati ebintu ebyo nabirabanga nga kale byalinga ebirooto byange ekitegeera kati nga tetunaba kisuula ebbali olwo akutwala nga ye wamala okusiima akutwala ku kitebe kya FDC ku ki kuwa kasente kola ki no ekyantwaza nga gwe bonaagamba omwana ono kino ne kino ne kino naye waakabi lwakuba bo tebaali mu music yesu wadde Kantinti yalina mukyala we yali mu music Shamimu Namawa naye nga tayinza ate kudda kunze nga n'omukyala muki muyimbi naye ng'agezaako antwale ku basajja abalala abayinza okunnyambako ku kintu kyange kuba naye yannyambangako ebimu ba omusajja yansuzanga ebbanga mpangisiza ennyumba ekabowa eyo lwa luyimba kuba yali tamanyi namanya gange gakika kimala jali amanyi bumanyi nti supply kyokka mukyakwatagana ne Kantinti tukwatagana naye bawo mulaba ababbize nange mba mu byange mwasozi ajja kusasulira wosola no just nga bwomanyi omuntu buli omu akyusaamu ku bulamu ne ku mbeera wasuulawo opportunity ya Kantinti okusasulira no saasuulawo just ye nga yalina byalina omumaliriza kubanga obululu bwali bumuwuuba nga bumuvuga speed kati ate nga nange nina okusigala nga ngenda mu maaso kyovula twafunamu awo ne tuba nga tetukyakwatagana nnyo naye nga tweraba bwe mba njagadde okugenda omulaba ngendayo nenkola ki emulaba oluusi ne ku studio twesanga kyekyo omanye ebizibu byalimu kati ebizibu nabiwulira naye munnaye nange nina ebyange kati ebibye nange nina ebyange kyovula nabira nembireka awo neŋŋamba waayi bijja kuggwa musajja wange naye nkanjira njirira byange wayogerako naye nayogera naye naye saayi mukwano gw'omwami so nina n'akayimba kange nayimba ak'Ekampala mwalimu kavaasi akagamba abantu b'okkaleerwe bo babasendasenda ekinewuunyisa Shamimu Namawa yakyaliyo ow'embaale kitegedde ekintu ekyo wali ogezaako okuba muka Kantinti no Kantinti yennyini yansasula naŋŋamba nnyimbe akantu ako ngezeeko kuyimba ku mukyala we kozi yali ategedde ki kyendi
okitegeera yategedde lwaki oba oyimba vasi bwetegama nti abokaleerwe banyina babasenda Shamim Munama w'embaale ye waali anti omwami oyogeza kwawula bantu no omwami yaŋŋamba yimba bwoti yo w'embaale Shamim kubanza naye simanyi na gyava yaŋŋamba yimba bwoti Shamim Munama ow'embaale ye akyaliwo kuba ebiseera baali basulawo kabo wasimanyi ndudde okugendayo kati ngezaako okuyimba bwentu kubanga sinze nakyetuma no omwami yakyetuma bukirimu okwawulawula mu bantu sayawula muntu n'omu olwo luyimba kubanga omwami akusasula atya okuyimba ku mukazi w'ekibi yali mukyala we nga beeyagala naye just ye omwami yali anyumirwa byenkola kati nga alaba siina we nnyinza nnyigiramu mukyala we mu luyimba naŋŋamba tubeeko we tumunyigamu bwe tuti ya naye nga mwali kwawukana omwami yasalawo kututte ku kitebe kya FDC osanze Besigye bigba bitya nera namubuuzaako nga bw'omanyi nga bwe nkugambye nti nali muto nga nina ensonyi nga ndaba kirooto kyange netuulira wali ne bampa akacaayi ne ndaba nga buli kimu ekyange kiwedde ya ne mutunulira butunulizi bwe nti nomala emmala ne mugamba neeyanziza nadde mugamba po neeyanziza beyo ebiseera ebyo Besigye yali atuvuga speed okitegeera nzesebo kati bwe namulabako kyaggwa neŋŋamba neeyanziza era nakubirawo muzeeyo essimu ne mugamba taata nze obwedda ndina Besigye nga ndaba ekirooto kyange kiwedde kikyemba nkyayagala okitegeera njagala kwongera okutegeera ensonga eyo bakututte ku musajja by that time ogambe yali abavuga speed tegeza by that time yali namba 2 mu politics wa Uganda tuba tumusuubira okuba ne ssente aba ne ssente naye olaba singa abagagga tebakyakola ya kubanga buli muntu aba ne ssente neziba ne programu aba ne programu ze engeri gyagenda zitambuza n'omuntu okutuuka okussaamu ssente oba okumanejinga ne baba mugagga atya tava eri oba n'omutuukako n'omugansa kunzisaamu ssente no amala kusiima oluusi musaayi luusi ne mukwatagana mpola nakusaamu siddangamu kiki kyatukawo tomanyiyo ku kitebe kya FDC manyiyo naye munaayi babbize nga bwe nkugambye oba weyava ku kifo kya namba 2 wa politics nawe n'omugoba oyagala baliko no mba mukunoonyamu kuba naye aba mukunoonyamu aba mukukola nange mba mukukola kitegeera siniya mba mukukola n'aba mukukola oluusi tetakwatagana naye ng'era nandiyagadde okuddamu omumusanga tutunuulira amaanyi g'oluyimba ndi ku mpeke nkiraba nti gweoyimbya oluyimba ndi ku mpeke osisinkanye dokita Besigye dokita nasisinkana ne Bobby Biden yali tayenda yatuyamba mu biramu twogera ku health kati oyimbya oluyimba lwa sirimu osanze dokita by all means yali ajjanjabye ku balwadde ba sirimu oba yali afiiriddwa ku balwadde baki basirimu amanyi sirimu bwaluma nga dokita high rank tewaliwo connection yonna anti ekizibu connection weetaali tinze we natuukawo saayogera kikinnuma ku mutima wabula we natuuka nadda ate mu kuloba okitegeera nendaba nga ntuuse nga ntidde kugamba fiya bwali buzibu bwange kuba singa namugamba nti dokita kino nekino naye namutya kubanga kiringa gwe banagamba bankugambe ntya bakuwa omuntu bulijjo gwe weegomba n'otula naye awo oluusi ebigambo biyinza okukulema okwogera notandika mutunuulira butunuulizi bwoti ate bw'aba aliko abantu abalala nga 10 nga gwe tosobola kale oyinza okusobola okusuulayo ebibiri oba ebisatu ate nga ne bali bwe basuulayo temukwatagana bulungi omuntu okukwatagana naye mu nsonga eyo kiba kyetaaga nga mutudde omu ku omu nga munyumya kintu kikuliko naye naakubulya engeri gyayinza okukuyamba wabula temuyinza kwesanga ku ofiisi ne munyumya ekintu ekyo ng'ate ofiisi kuliko n'abantu abalala abazze okukola ki okumulaba so kati obuzibu bwali bwange nze saalemerako nze we nalaba nga ndabye neŋŋamba kasita ntudde n'omusajja kikyenjagala banzize wakati korasi yandi kumpeke korasi
World supply producer toka we go Dani in a one family where I say time to shine ndi kumpeke mundaba kunyirira naye nga ndi kumpeke sikondoka nzigwerera nze ndi kumpeke kulusana sipo wanze ndi kumpeke ndi kumpeke mundaba kunyirira naye nga ndi kumpeke sikondoka nzigwerera nze ndi kumpeke kulusana tapo wanga wali tusiza ane mulago wali ometeze gwali tasobira kulo luyimba olwo bantu bangi abayimbi abakabi bonna abayimbi nga nali negomba Wankugambe abayimbi bonna abakabi abasinga ngani kubanga seguku nagendayo ewa Kamili lwandi kumpeke no meeting ene mwogera sayogera naye naye nga namulinda kubanga nagendayo ngere ekintu teye waliyo omusajja abamuyita Dennis Rama yankubira essimu nengendayo ngere ekintu ngenda ku meeting ki doctor naye alabika yali bize saasobola kukola ki kumu meeting naye nga natuukayo lwa luyimba era still ne Kamocha nengendayo wamala no meeting Chameleon Chameleon yenga ye ata olunaku lwonna meeting lwali lulala nnyo nga sinebyo nga sina waka ndowooza nga nalinda sebisebi alina night ku Cyclone bar nebanga abantwale nyimbemuko naye ebiseebyo nali ntya nze n'amabaala nga ndaba okuntwala mu mabaala obimanyi navayo ntya nali ntya nze kanti kankubuulire nze nkuze ntya nnyo abantu ngera sibirana mu bantu mbeera nesirikidde n'okutandika okuyiga okwogera ebigambo ndowooza kutandika kuyimbayimbamu naye nze nali sogera nga mpulire ntya mbalamu kati bagenda kuntwala ayo ne bantwala era okuva eno baali bajjukira Eke neŋŋaano yingira nga mpulire ekitengo kinkubye nenga sigenda yigira eno kinate nga nasaanayo bambi okitegeera saanyumyako naye wabula Kamili lwensooka omulaba just namubuuzaako bubuuza kyokka kyamala nakamulaba emirundi mingi ngira mubuuzaako bubuuza nekikoma kubanza sitira nnyo kwogera na muntu nga oli performingeko ng'ali mu kifo nali performingeko ng'ali mu kifo mwaliwa twali Kasenyi waliyo gundi sikyajjukira eri Kasenyi twali tukuba live band Lion Island bali batimbye Lion Island yonna nga wali emabega bigging up no kubanga nsa kyenjo kugamba sa performing nti nyimba zange sabula na backinga waliyo backingani diziza ne Kabalasi already wali mu Lion Island salimu abo boyogerako nga be bagulira Lion Island anti bagulira nenze salimu wabula nze nkugambye oluyimba lwantuusa ku bantu benali sikola ki benali ya ne backinga diziza na backinga diziza ne Kabalasi awo nabala mwimbi chalulala kuwatuka ko oluyimba olwo nomutujju gravity mutoka ko oluyimba gravity namufuna nawuyanga emboozi eyo n'abasajja babamubeerako ngani balaafu waliyo gwe bayita Lafexi waliyo gwe bayitanga Fredo omulenzi bangi Ranks DJ Ranks nampuya banjogerako ne manjirabika omukulu akayimba kamuyitamu ekitegeera nengamba kamuyiseemu akasimu naye nga bw'omanyi omuntu omuyisaamu akasimu kiba kizibu oluusi kiba kyetaaga ng'omulabye face to face nenfuba nengezaako nemufuna era naaba nga tanzibuwalidde lwa nsonga lwa luyimba kubanga yali amanyi oludde kyenkola ya senti bagenda mmunyumiza yali oludde amanyi bangi baffe bangi sijja kunyumya buli muyimbi tompapya konzijja wa Gravity alina abayimbi bangi nnyo otuuka otya nobafiitingamu anti olaba nze gambye mbeera nsirise era naye omubuuza nze mbeera nsirise soogera wabula okufiitinga mu bantu
kati fenge gye tukulidde mu bifo ebya ghetto ofiitinga mu bantu olina okuba ng'oli mukkakkamu nnyo ng'ate olina empisa okitegeera kuba bw'otuuka mu ghetto nga ghetto okitegedde kyeggamba tugeze kati n'omwana omuto gw'olaba ng'omusinga ayinza okugamba sooka okwata ebitano genda ondetereyo amazzi okitegeera kati gweogezaako okupinga kitegeeza gwe togenda sobola okitegeera kitegeeza oba olina okuguma n'oleeta amazzi naye nkyajja kukuleetera nga mukwataganya ebiringa byakkomerawo otuuka bakukuba oluvaamu naawe osobola okukuba bw'oba oyagadde kitegeera olwo oli mu trouble tabo okisangamu baani nasangamu ketu kilo 2 nensangamu ziru eziru yaliyo by then nensangamu RPG yali abeeramu naye nga omutegedde RPG gwe mumanyi kandayo RPG kandayo bwatyo ng'abeeramu mwalimu dosa yakunywa mwalimu rankisi mwalimu abayi baalimu bangi kale abamusya abajjukira mwalimu bangi baali baweranga 10 ani gwe wasooka okukwatagana naye because oba mupye wantu nali nkwatagana ne Rafix ennyo kuba nali mbeera Kasubi ebiseera ebyo nali badde nkusuubira okukwatagana ne Kettu kuba naye w'Entebbe anti kati Kettu ate nali sinza kuleka kukwatagana na kyakubiri wa boss ate nkwatagana n'oli okitegeera kati bali bajja luvannyuma nti kati oli twalina okwogera kubanga tuli balugana mu music ate nga mwana waawa w'Entebbe kati awo ne tukwatagana naye mpola nga tubibala n'abalala bwetu ne tutambuza ekintu abantu boyogerako ndaba Rafix tava ku shisha nze buli lwemulaba n'ebifaananyi tafaayo era postinga tava ku shisha n'abalala nga bwe babeera bw'omubeera eyo nga woogabye mu ghetto muba mukola ki kubwa yakwakyo olira seniya ghetto kati kankubuulire ghetto oba nkugambe ghetto buli wamu kumpi Uganda wasinga obunene no wasinga obunene oli enkwakyo no onywa enjaga no onywa omwenge kyenkugamba kyennywa kyesitajja kulimba kyennywa kubanga birina abawagizi babiraba era bajja kukusanga era banda bange era bamanyi bo bamanyi bagamba wa boy kikyonywa musonyiwemu abakola we bate babanywa basigala bisere bisinga obungi ninamu ekifuba munnaye nosenyiga tosa kubeera nekyakuli wa bosi nga muzibu nnyo mu kusimokinga anywa shisha namuyita ne mumatu nabayo siniya waliyo omuntu ng'ebintu ebimu abikola lwa ddembe ng'alina eddembe gwe tolina ddembe kusimokinga sirina ddembe kubanga sinza kubanga shisha wa ssente okitegeera sirina ssente zigenda kuteekamu ssente nteekemu 3-5 nnyo shisha no sikisobola kati abamu babikola lwa ddembe nze sinafuna ddembe eryo linywa shisha wabula we ndirifuna ndi munywa bw'osanga gwe bagulidde nga sigwa asasudde onywa naye kankubuulire amazina amakoppe gamenya omugongo ekyo tokimanyi siniya nagendako n'omusajja olumu ekufidde omusita asaba ebintu nange sibitegeera nange ngamba bampe ebyo musajja ki yali musajja naye asiimye ekiziki kyange aŋŋambye tutandise tutambulamu antwala tulye kalanki asaba ebintu mugana nange bampe ebyo sibitegeera byakulya ndi ebintu sibitegeera naye ngambye bannaku nenga singa nasabyemu ettooke lyange lyentegeera byalinga bintu biringa amagi sibitegeera byeru ogamaana amazina amakoppe gamenya omugongo era wensanga bamunywa era mba big up nenvaawo kiba kimala kuba bagamba kyotanywa oba kyotalya okirekera muno nakola ki kati mbadde nkyakunyumiza ghetto mu ghetto
kati entebe gye tukulidde n'ekabowa gye mbadde buli wobeere wantu ng'owulya sawundi ku maki ebizindaalo ebiranga asimanya biki omwana yabuze ebaggeto mu bifo by'abagagga toyinza kusangayo bizindaalo bireekaana no tekisoboka tekisoboka era nze nkulidde mu ggeto ntukuze mpulira ebizindaalo oli bamukubye eri mu bagagga osangayo mbwa ku geeti n'asikaali towulira bizindaalo ya n'amaduuka kizibu gasangayo kati nze nkulidde mu ggeto kyekyo kyengambye si ggeto ti yajja sigenda mbu bakubwa no nkulidde mu ggeto nze nganze omuntu okusinziira ku ngeri Gravity gyebrandingamu musajja wa kiwago mu buli kimu si mu ndongo si muki Lusegere wa kiwago kindeetera okulowooza nti n'abantu abamuli okumpi nga gwe yaliko ku Lusegere lwe muba mu mbeera ki eyo Gravity oyo kisinzira empisa gye bweyisaamu toyinza kuba na mukamawo ng'ayogera okitegeera ate manyi kyekiwago no mukamawo oba maamawo aba ayogera oba ne maamawo aba akugambye n'omusonga musonzibwa agamba ekigambo onkubye ekitegeera kagalo just onkubye mwana gwe onkubye ekitegeera naye ng'okoze bukozi what kitegeeza mukamawo aba ayogera yesinga otegedde alina ekiwago waba akambuwadde gwe kakkana omuliro teguzikira na muliro gwe kakkana ajja tuuka amanye nti ategedde ensobi ye naye akakkane kati mumwawo bano abagoberera mugagga abagoberera boosi temubamwawo okwepingapinga era tebibulamu naawe kati wali opingani nze sinza kupinga lwa nsonga ali akupinga bangi naye ate zijja baggamba kubanga bwe mwepingira kibawo ekiti nti oyinza okugenda n'oyimba gwate n'obabamba yesebu olina ndi kumpeke tewali kati nga abalala akola ajjukira tolina ssente oli yala kitegeera bagamba mwana doogo ono naye kugamba ebaawo ennugu naye nga si y'amaanyi kuba muba kimu ebaawo naye nga si y'amaanyi mu maaso ga boosi boosi ate yaba ku bibye kuba yaba balabiddako nammwe muba mubalabiddako naate jjukira yaba basingako step kitegeeza nammwe muba mubalabiddako mpola mpola kati we mugezaako okwepinga muba mugenda kukomaawo mu katogo nayagala nnyo okuinterviewinga Gravity tanafuna time actually ndowooza nze tanafuna time omukwasaganya bulungi njagala nnyo okumanya mmwe abayimbi ababeera mu nkambi ye obulamu bubeera butya wakati wano nga temukoze muli waka ne wakati wano nga muva waka mugenda ku show obulamu bubeera butyawo anti kati mu biseera bino musula wamu mu nyumba emu buli omu asula wuwe naye ekirungi mukwatagana mutya amasimu gajja tugenda kamuli tugende twesange wano oba twesange ku studio oba twesange oba kati n'abapiikinga namugenda obulamu buba bulungi nnyo ku lugendo awo mutambula awo mugenda munyumirwa kubanga nkugambira gwali bbanga lyomaze ne Gravity mulaliko ng'anywa sigala oba wali bbanga lyomulabidde simulaba ye era sikimanyi naye kati ate kati gwomanyi ki omanyi ki nga sigala yamuyisa bubi oba ekintu kyonna ekiwunya ng'omukka oba ekintu ky'omwenge kimuyisa bubi wakiwulira boosi wo tayinza kuba nga alidde ebijanjaalo gw'omukozi n'olya ennyama ng'akukozesa abalowooza omubba kitegeeza aba tanywa sigala nawe tolina nnyo ki nze wano bulijjo ndi ebijanjaalo manyi naali enkoko kati awo manyi toba boosi we oba mukwano gwe ekyo kituufu okitegedde ekyo kituufu kyagadde nnyo omma bulijjo ndi mukwano gw'amaanyi toli boosi we kituufu aba akuta akasente ke nga saamusasudde bamukwano gwe naye boosi tayinza kubanga tanywa sigala
gota oli mu motoka essebo okumye sigala ofuweeta zeno ate kikola gravity yabagananga kola ki abana mwe mulinga mwe gravity talina gwagaana kukubwa naate talina gwagaana sikubwa talina gwagaana kukola kyoyagala naye kyoyagala kukola kikole ng'oli wekka mu budde bwo wabula eri eba bizinesi mba temugenze mu kuzannya ma mugenze kukola na buli omu kuluubirwa kutuukiriza kirooto kye okitegeera siniya kuba buli omu alina ekiki buli omu alina ekirooto kye kati gwe boddamu mbu ate nzize eno ate kati kansooke ngende ate ngenze ku sho ate nfunye obukazi takugaana obukazi bufuna naye goba ekyo kyegambye ke kakatogo ketubeeramu awo okitegeeza goba ojja kukoma awo nze mba ndi kufa eri ndabye ani gundi pulezidenti akyaliwo oba MC kyaliwo mugabe mwana wa maama mpaka namba gwe oli mu kunoonya bukazi kitegeeza nze mba nja kuyitako gwe ng'oli mu bukyala okitegeera kyegambye akatogo ako ajja atya kuwa oluyimba Gravity ebyo biwanvu naye nga twakwatagana mpola mpola waliwo byali biwanvu naye nga namukubira akasimu netuteesa ne studio netugenda netukola tune nempandiika korasi nemuweerezaako naye nawandiika ezize vaasi nange nempandiika vaasi zange netukola kati ninze kimu video kiggwa ekyo temunakola video tetunabakola byakyali bize nze nina okola video akyali bize bizibu ki byofunye mu luyimba lwandi kumpeke ebizibu byokka bingi nga ki kugezesa ndabe nga manyi ogenda kugamba bingi birungi byokka bizibu ki byofunye teri birungi byokka byenfunye nfunye okukubwa ate ani nga ani akkuba bannange poliisi siniya nze kati nnyomebwa nnyo lwa nsonga ndi mumpi ndi mutono kyekisooka waliwo bali bosooka okutuukako ne basooka baagala osooka okakase ddoboozi ku ddoboozi wadde akulaba oba oyimbe nga bakula bali ku sikuriini abo balyoke bakole ki abo be baani abasumbuyi abo be basumbuyi ng'obasangawa kubanga ku sho wabeerayo abawagizi n'abasumbuyi okitegedde abasumbuyi bana balinda omuyimbi n'amala okukola namugala sooka otwe ku ssente bw'ogaana ne bakukubamu ebikonde naye omuwagizi y'omuntu akuleetera akasente ng'ate asanyuka azze n'okuwagira byokola ki byoyimba naye bali baba basumbuyi batukubanga ssebo bakukubidde wanawa wangi bana gambye eri bamezisere empeke ankubye eruweero nga bakuba lwakuyimba nnyimba ntono nga baba bakusuubira osabula esho bakusasudde kulaba lwawopa kukolagawa mbwe okubekamo gabe pulo teekawo microphone atambule mubikola siniya labayo kintu kiriwo ekiti okimanya abaana mu kyalo eyo basiba ssente nti gundi olunajja wano nja mukubamu ekikonde nti tosobola okitegeera nti osiba mmeka ne bakusibako ssente ogenda otutuuka nga gwe bakusibyeko dda emitwalo aga akukuba ekikonde babadde tokimanyi ekyo otuuka omwana nakuweerawo nga tolina kyomukoze tolina kyo lwaki golowooza omuyimbi wamala okuyimba bw'ati adduka golowooza aba ayagala kudduka naye aba ayagala tutambula ajogeko mu kitundu naye wamala emmotoka agiyingiranga mubbi lwa nsonga y'ekyo baba basibye abaana ebizibu ebyo mbifunyemu bingi kujjako abakyala bo tebabakuba kiva bo tebadduka agenda atambula nampolampola namuleese paka mu mmotoka naye kati gwe abaana bakulaba oyambadde engatto ovimbye baba balina okubitwala si mu bubi baali bakunyakuddeko yo n'omaliriza otya nemaliriza nga aliyo banyakula naliira ku mazzi eyo bayita batya ly'abaana ziiru ly'abaana ne banziba buli kimu ndese omwo ngenze kuyima n'essimu ndese omwo ne banziba buli kimu
naye omusirikale waayo yagamba mwana wanyimbidde bulungi kwata dewaka yakuwameka yampa ssente zalina okuntuusa n'abalenzi bange bonna benayina kuba nayina abalenzi 5 kuvaayo eri gumu kitundu paka ku lukalo ate olinnye paka gumu kitundu okuva eri emukono paka eno ate oba mubatambuze ate nga nawo zirina obbabeera mu ssente kitegeera nampayo ku kasente kalaba akayinza okutumala buli kimu naye nga ebyokunyakula ebyo banyakudde nnyo naye ebyo bibaawo just oba oyiga kuba bakunyakula mu kusooka oba tomanyi nti omala oyimba okola bwoti nobiyiga ng'era embeera etuuseewo eyo onomanya nti omala oyimba kati seesembereza abantu bwemba ngenda sula nzirukawa gye nasula bwemba naze n'emmotoka nzirukawa kuvaawo ya kati ebiba byakuyiga era mbasinza nina n'enkovu wano oba ogiraba enkovu ya bikonde era byebyo byeggana kitegeeza ebizibu nfunye bingi mu musiki mu luyimba olwo birungi ki byafunye mu luyimba olwo ebimba byenfunye mu luyimba ogere kubikwataako ng'ovugyeko ku mitinga abanene ebikwatwako bikwataako nayo kapoloti kange kyokka kyenfunyeeyo ekyo kimala olina omukyala sirina mukyala naye nina omwana olina omwana omuyekka nina omwana omuyekka kirabika waliyo n'abalala naye nze nina omu abalala tebana bakuleetera kirabika naye nga nze nina omwana omu y'omwana wange yenkana atya emyaka 3 kitundu bamuyitaani bamuyita Daris okwatandika ompeka omuddamu remix ne Babalita Kemishani bansi bakatambala ku maaso ate batya Maritini teyakuwayo akasente teyampa ssente bansi bakatambala ku maaso ani yakusaba remix eyo Tamuji yansaba remix eyo naye Tamuji promoter ali nakikola lwa ganti promoter naye nga bansi bakatambala ku maaso mbuuza batya bebaŋŋamba si bebakola bakusuubiza ki baŋŋamba okupushinga oluyimba olwo ate nga omukyala ne muwamu vaasi ntono ate nga ndaba bamwongeddemu vaasi ng'egisitaayiyo ku studio ngenda okuddayo ne gunki ova ne ku vidiyo byali bizibu naye nze sigenda nagendayo banyiiza nnyo oluyimba lulinga lwe bakuwambako buwambi kugamba omuntu aba muteesezze ng'omuntu akuwadde oluyimba gwe toyinza kutegeerera luyimba ate omuntu lwakuwadde nze bye naleka mu studio ngenda otuuka wali wamu oluyimba lwaki ate wali oluteekako amateeka saalubawa yaŋŋamba olira twateesa tukole oluyimba luno tuluddamu tugenda lupushinga lukubye eddala naye ndaba nga ekyokukubya eddala mpitawo nange nennyongerako olwange mu magezi okitegeera kati bwe twakola korasi nga bw'erina okuba ngenda okudda mu studio nga bagikyusi si mu studio ku lunaku lwa vidiyo nga birala ebizze okitegeera nga balina mulala ngate n'omuyimbi omulala alina obbaamu simutegeera n'omukazi enteekateeka zalina okubaamu omuyimbi nga rapa owakabi omusajja neddeemu omukazi oyo oba omulala yenna nga ayimba bulungi kati netukola nga bwe kirina okubeera twalekawo bwe balina otutuuza nga tulinda ndowooza bafune obudde nze nendowooza bakyagiraagira nga tulinga abagitereka project ngenda owulira bankupya na leero kiro nga ssaawa nga 6 enkya tukola vidiyo konze kale neneebaka nezira ssaawa 7 ez'emisana jana tukole vidiyo ngamba kale nezira 12 ng'otuuse ewa ndi waka neziwereemu otuuse ewa ndi waka ekitegeera kuba nze nagendayo naleeti nnyo nga sigenda ndowooza kuba twateesa nti tugenda kukola bwetti naate nagenda olaba munnaye kyalika baalina kye baali babala naye kyebali babala kyalika kyagaana nabo ne balulekaawo kuba ne babanga abaayonoona okitegeera babanga abaayonoona oluyimba kyova nange saalupumyalinga nga nabo oluyimba remix yali egenda kuyamba ani
yali agenda kuyamba mukazi. Wali omuwadde oluyimba? Nali simuwadde wabula yali agenda kumuyamba etya kubanga yalina gundi akatijjo ng'ataddewo n'ennyimba endala awo nga luyimba ki? Yeshua. Olaba waliyo ekintu kye tukola ng'ogenda yimba oluyimba olugenda mmala emyezi 2 oba 3 oba gumu olwo oluyimba lwe nali muwadde lwali lugenda kumubeerako kubeerawo naye paka katula nange newe njagala oluddamu ndukuba ne luddamu ne lukuba buto okitegeera nali muwadde oluyimba naye bo baazannya baali mu kyejo noola boonoonyi nembata ani yasaamu? Simanyi, sijja kulimba, simanyi. Ani yakutuukirira ku first idea? Nze yantuukirira Tamuji. Ezigeza Tamuji gwe oluyimba? Tamuji gwe nawo oluyimba naye ate bye namugamba tukole si yakola. Yakola bibye. Kale omuntu bwajja n'agamba njagala tukole oluyimba, for example kati nga senior B. Kubera njogera nali nkusabye tukole project. Naye oba wabivaako oba wakola kisimanyi. Sabivaako munnaye nze ndi banjagala kumanya okyampima si bwe kiri ngambye nze manya netukola ekintu ekitagenda kuba wiiki emu naku 3 manya netukiwa obudde netuyisaamu ekintu nga kyakabi nekikubira ddala omuto n'omukulu bonna ne bakola ki ne bakinyumirwa. Ffe kyokkola kintu kuba ssaawa zino tusobola okukola na wano ssaawa zino tukalalaga ssaawa zino tugenda mu studio bamukubamu weeks nga 3 abantu ne bamumanyamu weeks ezi nga temuli gwe agenda yingira mu mutwe amulumya omutwe nembanya netukola oluyimba olulumya omuntu omutwe nayagala balunoonye oluyimba ani yaluyimbye ng'ali bw'ati katamumanyi bulungi naye ng'alunyumirwa. Wetwogera ku nnyimba zo amakanda buli omu agasimba nnyo ku Ndi Kumpeke tozangako nnyimba? Nina Kampala, nina Nsonga, nampa abaana nayimba ne Gravity nane oluyimba olupya baluyita Wakukiraba nalukoledde vidiyo mpya. N'endala nnyingi naye gambyeko ezo mpola ya. Buzibu ki bw'osanga gwe ng'omuntu? Buzibu ensanga promotion enkalubiriza nnyo. Ne wakubako ku tune Ndi Kumpeke? Anti oyinza okuba nga kuba tune bwe tune nagikuba munaye kyenjo kugamba nagikuba nga abantu tebamanyi abasinga ne bapresenta tebamanyi batono abamanyi paka kati ole tuuka yo nsooka kwennyonnyolako nze nayimba luno oluyimba nalyoka ngamba wamma kitegeera kati ekyo kiba kinkaluubiriza nnyo naye singa nti wali mu kusooka baali bantegeera bulungi kyandibadde kinyanguyira. Wagifunamu ki? Wawoga nti obuzibu bwa promotion? Okola ne Gravity oyo nakola naye era promotion bwe buzibu kubanga ennaku zino music atambula nnyo ng'okodeddeku ka video kubanga tutunda face tutunda maloboozi ate kati nze nnyimba ddoboozi ddene hardcore kati abantu tayinza kunsanga n'agamba oludde oluyimba lwoyo nti yoyo amamala kundabako n'alyoka akakasa nti yanki yenze so kati ekyo kinsumbuwamu. Buzibu kya bulala? Ensonga nanti ensonga ya promotion mwe mulina akasente byebyo. Tolina kalimu nti okola kano kalimu kibiki? Obulimu obwo njiya naye magezi era kubanga nsobola owandiika nane byenkola zi director okudirectinga ebintu n'ebirala mpola mu magezi. Kyekiriwo kati? Kyekiriwo? Kiriwo oluyimba lwange lupya baluyita Wakukiraba. Yakula obubi Wakukiraba. Awo obeera okudaalira era abakulu n'ennyimba zakuddaala sijja kuddaala abalwadde? No, nakugambye luli oluyimba lw'abalwadde baasiima batandika n'olukolerako training ne waliyo ebizibu ebyaliwo. Dwaliro lyawe yalikolerako training? Ery'Entebbe. Taso Entebbe? Era ne ku last awo ne bancyanga bali bagenda kuwa sente? Sente baazifulumya
ne bakuba ne mawulire Taso yampadde milioni 2 n'emmotoka naye nze nafunaga amawulire nali waka nga neebase waliwo ne pulezidenti omu yankubya naŋŋamba wabula olina empisa embi netukufuula kyoli ne bakuwa milioni 2 notampaye wadde emitwalo 10 nemugamba ziriwa ze bapadde najjako essimu nenzamu nemukubira ndabanga ekipya nemugamba kati wali ayandetera amawulire neŋŋamba bannaye ensi eno kale ekintu ekyo Taso eyo oba omuntu waayo yennyini sijja kwogera tituba simanyi kituufu naye tulina bye twateesa ne tukkiriziganya ate ne kulasi neyeefula kuba nalina n'okukozesa ekifo ekyo nga nshuutinga vidiyo nga bakimpadde ne ku lunaku lwa shuuti lwennyini ne beekyanga ku lunaku lwennyini nga tumaze otutuuka ne beekyanga kati ebyabwe saabitegeera kuba oluyimba olwo baali balukozesanga ku mmotoka nga bakuba campaigners bagenda abantu babajjeko omusaayi bamizisa eddagala nga balukozesa kitegeeza liba terubavodde batuuka olukozesa ku ebyo ebintu byabwe baterubavodde balubazzaamu maanyi Olira njagala kubuuza ebibuuzo tewali buzibu akayimba akapya tuweemu akapera mbuki bebi tosuula mukisa gwo nzaalikeera nzaddako kagobako ne bwe weekweka wampita nkukwekule eyakula obubi wakukiraba totannafunamu kasente mwana bye nkugamba mazima nayo bigaana kafeesi kakalungi n'ebyebiiso katikiriza nkukwatteko mu kiwato lavu yakiteera nsaba tutte mu kago kukoneko nkubongeko nga weeboye era kati nkutwala ntebe tofa kwaba bali b'emmere oliwa ddala ekyo kyebaze mukama nyonya kyolina bebi nsaba balumye sheki yobode ndaba ekitone kikola ofunye laavu dokite yakuzibwa ebyange bya mpolampola si byakukulumya tereera tobabayika mwana mbuki bebi tosuula mukisa gwo nzaalikeera nzaddako kagobako ne bwe weekweka wampita nkukwekule eyakula obubi alina okukiraba kale bubaka kyobusembayo wagawa ku abagizi abalaba Sakata Vibes abagizi bange abalaba Sakata Vibes nsaba mumpe amatu mumpulirize nnyo byendeeta kuba birungi mwebale nakumpagira mwena mwebale kuwagira abantu bange Savio Safix Films EDD bonna bankwasaganyizaako munnaye siba na ssente siba na ssente siniyo olaba nze siba na ssente n'abasajja batuuke okugamba mwana tukole kitegeeza toyinza butamusiima kati bonna mbebaza nnyo one love omuntu akwetaaga kufuna atya netaaga ayinza okunkubirako ku 075 emirundi 3 26 28 ya WhatsApp era gidem 075 emirundi 3 26 28 aya basi aya abali ku Sakata Vibes nze DJ Senior B Remix Wizard Manyiga Mugongo yali ku kamera mwebale nnyo okulaba sharinga link eno bw'obanga onyumidde oba badde omunoonya kyoliweka kaweereze ne munno omulala omugambe nti eyayimba ndi kumpe alesa akayimba akapya bakayita wakukiraba era waali asabula laga tazikizanga. Okay, DJ Senior B is my name, Manyiga Mugongo. Thank you so much for watching. Subscribe, share.